Kanyampere nyoko. Lupuyani. Tatyobola president waffe na walagiwe. Gwenga otyobola president. Tatyobola president waffe na walagiwe. Olina webeera wojja yakagula. Honorable Lutamaguzzi n'abavuma bannayuganda batracking bona bakyagulani. Condemn them. Because on the vice president wa deputy president wa group ya mukuru Mpuoga was on CBS. Naga sijja kukulira ekibiina nga nze president wa ekibiina ekyo mu Buganda nga kivuma kabaka. Now at one stage, yes, at one stage ogamba okuvuma kabaka kibi. These are your operatives. Toyagala kuba condemning. You find them. Mwe mbuzabuze ensi. The culture okuvuma anybody is wrong. Now you bring evidence and Museveni yatuma bana avuka bring that evidence. I don't take arrow. And you kumulise nyonyi kino kye kyatwala fezi esooka namoze ngali mu America government yasasula milioni 806 namboze esente z'eddwaliro ze bateeka ku akawunti ze ezasooka zali milioni 303 ezaddako milioni 334 ne bamugulira tiketi ne bbaawe milioni 62 naye media atali omuntu media bino byanjogera malenda ali wano malenda gwenjogede kali wano sibanzi ali wano figures zogenda mu figures ziri recorded eno si radio gye bazanyirako eno figures ziri recorded bawa wanambozi naye bwino mujewa njamukuwa bwino wangono enze mustaninga konga bwani bwino wange bobo yagaragenda mu system ya government no sente za government bechi wakutwala mu koti atwale kanteke mu ne points kotegere njogera mbimanyi basoka kumuwa allowance yanga ali ku kitanda beti nambozi nga bamusasula buli lunaku $720 negotiations $720 nabasoka ne bamusasula enaku 17 ze milioni 4.51200 boba yakutegera tibenyina bitufu ne basasula bawe yali atenda bawe ye nyini alabiri omukyala gwo bali bakusasula ko ngulabira mukyala ne bamusasula milioni 23.256 Boganti bifu Boganti bifu gendo ite parliamenti Obaganti Bwanika twamulida asome bintu ebifu bino mbi owunize nganze bino bya Bwanika sibya CBS bya Bwanika toto yonna toto gye bakasasulya bagera musasula endala ne tiketi za dayo mu America bamaze dozigula katika nkuli ebyotamanyi beti nambozi addayo mu America government yamaze domugulira tickets n'allowances na bagenda musasula record ya beti namboze mu parliament esinga na ya speaker Olanya sente ze bakamu spendingako mbabuuza Olanya bamuteekako beti namboze agera kumaliza ali mu 1.2 billion bya Bwanika CBS Bwanika